Chokate enjo alina olugezigezi. Enjo yaddira abaana bange n'abatuma n'abateekako amannya g'abasiraamu. N'abatuma amannya g'enjagala n'ayongerako eri ekisiraamu. Naye ng'ate nze abaana bange sina mwana yenna nga nze amannya gonna nze nagamutuuma gwe nali ntumya amannya ga kisiraamu. Kubanga mmanyi ekigambo kiri Ediriisa Babula kye yandabula. Era nengenda nenkola affidaviti nejjako eri erinnya lyali ligenda kunzisa obwavu kati senga ndi Uganda senga nze ndowooza nze be bataddeko empingu. Oba senga nkuba bulooka oba senga nvuga booda senga ffe be bapangisa tugende tukube gundi tugende tulwanira ettaka lya gundi. Nantongo Wanji oli otya mukwano? ndi bulungi gye baliko ssebo. Oli awo ow'enkima? Ndi. Yes. Obadde oyagala tugamba ki? Sina bingi byakwogera munnaye sinagasibwa. Osibwa ate otya? Kati ffe bagenda kutusiba? Mwe temuli mu ggwanga. Ate kati okwogera ku batemu ate kati kyogamba n'abatusomedde amawulire ku TV bagenda basiba. Nze siri Christian, nze ndi Musiraamu. Waliwo abadde agamba nti ammanyi nze siri Christian. Olimba nze ndi Musiraamu. Nairo Princess nkulamusizza. Amannya g'abasiraamu ago ogalaba. Nze kambabuulira abaana abamu babonaabona lw'abazadde. Kuva eri n'amuteekako erinnya ly'ekisiraamu. Mabi nze nkubuulira. Oluusi n'omusajja abadde agenda okuwasa oli gwani nze Madiina akuleka. Saagala ddala abaana bange kubeera n'amannya ga kisiraamu. Njagala ebyokubonaabona byonna bikome ku nze. Ebirandira mu baana bange. Oba okitegeera? Assalamu alaikum warahmatullahi. Nange nkulamusizza. I know you from long time. You pretend to be a Muslim. Ate why do I pretend? Tata wange Musiraamu, baganda bange bonna Basiraamu, ewaffe tuli Basiraamu. Era kati gwe kankubuulira kikyano. Nze bwe ngenda ewaffe ekalangaalo oba mu bataata bayomba nange. Kuba n'okusaala simanyi. Kulamusizza brother. Ogamba otya mukwano? Nje ndi ogamba otya? Ndi ize. Oli osulirira leeba. Naye ndi ku mulimu nkola. Okay. Nebino bitwogerako tobimanyi. Sibitegeerera emboozi sigisobola eyo. Kituufu tobimanyi. Kankujje nako. Uncle Jim kulamusizza. Eddie had one word for you. Tayiga ate nkuyise nga toconnectinga. Tayiga nkuyise toconnecting olabika tolina bulungi network. Eddie Mezaya. Eddie Mezaya jebale. Ogamba otya mukwano? Jendi. Goloza abasiraamu be bakola ebintu. Oluzabe babikoze. Abatemu bennyini ababamanyi naye babakweka. Basajja bate balina kyakukola balina okubasibako buli misango. Kampala gwe Eddie lwoli batobye embuzi bagenda kubbisa embwa. Owulidde? Lindako kati kambuuza. Oyo mukazi gwe walabye mwannyinaze wuliriza. Eddie tosobola kuzza musango. N'oyogera nga oli mukalukalu nnyo ng'obuseranga oyo omukazi gwe walabye. Ansa oluzungu ku luzungu bw'akiikira mu ddiini y'abanne.
anti babasibye ebbanga ddene amaze emyaka 8 myaka 8 oyo yabaddeyo mukomero looza abaddeyo mukomera nawe edinze nawe tumanyi system ye Uganda bwekola abaddeyo nedda sikimanyi kyogamba nti bakyamu abasiraamu tebanazza ku misango egyo bamanyi bulungi abakola egyo emisango oyo omuwala yalina enkolagana n'abasiraamu oba kitawe yagirina fenna tumanyi bulungi Eddie obba enkoko ne bakusibako ogw'embuzi kyoyagala okugamba nti n'omuwala byabadde ayogera babadde bamukookinga mutendeke muzibu nnyo mukalu nnyo Eddie leka nkubuulire omuntu oyazza omusango tasobola kwogera bw'atyo nga talinaamu yadde kyatamwatamwamu omuntu ng'ozizza omusango omumwa guba gwakulopya owatanya n'ogira bw'otyo ali leka naawe tuleke tuli ekyeggulo leero munaatemya okulya ebijanjaalo buli musango ogunaabeerawo basiraamu be baguzizza abatali basiraamu bo tebazza ku misango egyo si buli musango nejjuzi bakwata faaka yatta omuntu bamutulaze a month ago eyatta owa revenue era kooti yamusingisiza omusango tebannamusalira ekampala tulina ekooti ekampala waliyo ekooti bamusalidde ezaaya ekampala waliyo ekooti gwena ekooti jola ekooti ziri Sweden byewali ekooti ekampala teri kooti Uganda teri kooti kati oyagala tugamba bano babawalana gwe buli musango ogunajjanga agukiikira mbali bo bamuzzaako bamuddizaako kiddala bataleka abasajja beeyagale bamukola kyabaddiza embuzi ye bano baatemudde ani gwe baatemula era nga abaganda be batemula omunyankole era nga bali be batemula omunyankole tuleke naawe ulira byobireeseemu tuleke emisango gyaffe tugimanyi ffe tubba nkoko kyoyagala okutugamba nti no mu bunyankole mu bugisu mu biki teriyo makomera gali mu bantu baayo gyegali naye gyemisango gyabasiraamu lwaki okifuula ekyabaganda kati nno nkola nti buli muganda yaba omusiraamu gwe basiba ate edimeze yasooka weegendereze abeewaabwe abanyankole naye bazza emisango era ne baba batutte mu batulugunye era babata oli wa ddiini ki nze siina ddiini ndi musamize Eddie oli muganda oba toli muganda ndi mukyala muganda seekweka nga tosobola byegana ne bonyambula onkutulako ensingo ne gaa ndi muganda tombuulira sobola kwegana muganda nga tebannakuteekako musango era ajja gunteekako essaawa yonna gubulayo ojjukira omusajja eyagula abatemu ne batta omusajja ono owa Buganda simanyi omukulu w'ekika kyaki kyendiga ebyo w'endiga ebyo byali mu kika okimanyi nti no ngamba wuliriza oyo omusajja si muganda muganda naye golomuganda abamuganda be bamutulaze ku mawulire okwosa jjo lwaki ye temugamba nti no bawala n'abaganda Eddie waliwo emisango gyaffe kati ebyo biba byakika balina enkayana z'ekika nga bw'ozimanyi bazze basika omuguwa omusika naye yatemula era tewali akigaana naye tulina emisango gye tutunula ne tugaana guno nagwo era gw'abasiraamu era be baguzizza agiserufu owa payini bamusiba baali bamuwaayira teyattaka tushabe okakasa ye yamutta kati njagala ojje ng'otunuulira emisango gyonna wuliriza ekiriko abasajja abaganda abagagga abasajja abagagga bazze babateekako buli musango gwonna nga ezo olina kusirika n'otabuti kye baagala oba n'obaleka ne bagenda kyoyagala okugamba nti no serufu bamuwaayiriza abanoonye Eddie naye ani alina background noise oba eriwo teri wange oyino waliwo alina leediyo ate agitaddeko tatuwa kitiibwa ataddeko ka sawundi solo awadde ono wa Bobi Wine gundi jjako sawundi solo amuleke amyutinze sawundi solo kikakasa sawundi solo badde kijogera bibyo ne sawundi solo ekyalabika era bw'osanga agirina abawaakabi kyafaayo gwedi wuliriza badde nkugamba olunaku lw'oligaggawala n'obeera ng'olina yiika z'ettaka nga 10 lw'olimanya nti nno tebakwagala nedda seforoza nkuwulira seruufu omusango gwa Katushabe teyaguzza gw'okakasa yaguzza si yagula abatemu ne bagenda ne batemula omukazi edimeza olinayo omusango mu kooti ya Uganda olinayo omusango
si yagula abatemu. Nkubuuza olinayo omusango mu kkooti ya Uganda? Nedda. Bw'obeera ng'oteesa. Beera realistic. Nkubuuza abanoonyereza baabwe, bambega baabwe, abalamuzi baabwe. Nze okujjako ng'omusango baguleese Sweden ne baguwoleza Sweden wenja okukkiriza nti Eddie Maziah yaguzizza. Kyefulowooza wuliriza. Tukkirize omusajja yagula abatemu musiraamu. Ne bagenda ne batemula Katushabe nga bamubanja $5,000,000. Omukazi ne bamutta. Bamujja mu maka ge. Tulekeemu naawe. Era oyagala tugambe nti no bawalana abasiraamu. Eddie. Tulekeemu. Kati submission yange ndi ku mulimu njagala genda. Kakati mama avuddeko nsanyusa okuwuliriza sebo okumpita wa Bobi Wine ekyo kijeba amanya nina agange profile yange tekimpisa mu kintu okiteregedde sebo. Kakati nga tuzze ku mulamwa tubadde twogera ku basiraamu. Nze sijja twogera ku batemu bano si basiraamu twogera ku batemu bano. Nanti mulimu era n'abatemu. Kakati nze mbadde njagala bwagaza abasiraamu balwanyise picture yaabwe. Kale nga maama wagambye bayinza okuba bagulirire naye era ne bajja nga bo bwakiri bajja bambadde obukofiira webuto. Ne baba bagulirire bwakiri bagulirire abantu abatambadde bukofiira naye baba nga buli ddiiru be bagivaamu bali feeke naye era bajja bambadde obukofiira. Kakati n'okujjako akatini awo abakyala abasiraamu feno ku Bulaaya gye tuli oyinza okwagala omukyala nga musiraamu ng'ayagala akukyuse omukyala akukyusa akuze mu ddiini ye. Ekyokubiri omusiraamu bw'okwagala omuwala atali ng'oli toli musiraamu n'oyagala omuwala omusiraamu oba bwe babula n'okutema mubirabye ku leediyo like bagezeeko okukavalinga ebiddiini y'abanno leka Yesu yali muzungu oli musajja muddugavu amadiini gonna leka kwogerera bubi ddiini y'abanno lekadda sijoogerera bubi nkugamba bakyuseemu nze kyeŋŋamba okukyusamu semu abasiraamu bonna beeyisa bwe batyo lwaki oyogera nti omuwala omusiraamu omuwasa ajjula okutemula nedda sinakyogerako omusiraamu omuwasa basooka kukubambako 1,000. Eddie. Omusajja yagobesa abantu obujambiya ku kwanjula okuba nti basooka kukubambako 1,000 okumuwasa. Kati ebyempisa zigende nga zivaawo bagamba mbawalabu abalina empisa Warabu man tubeera n'abasiraamu abasomyeko abasiraamu abasiraamu naye nkubuulire basooka kukubambako 1,000 empisa z'abantu basiru mulekera okuloza nti abasiraamu bonna beeyisa bwe bati abasiraamu abasiraamu ababi gye bali towolereza. Genda maaso Tayiga. Nkulamusiza Eddie. Nange bwe ntyo. Nze mbadde nsaba kuba wabanga akolektingamu ng'omuntu. One, ebikolwa ebikolebwa ku bantu ffenna tubivumirira naddala ebyo ebikyamu. Okay? Abantu abaleeteddwa mu kkooti nti tewali uniform gy'oyinza kwambaza abantu nebanga eriwo etyo. That's a uniform. Okay? Obukanzu mu culture y'Abawarabu kyambalo. Okay? Naye nti kitwalibwa ng'ekyambalo eky'abasiraamu. Okay? Kati oyo omuntu oyo bwe bamwambaza batyo baba nga abambaza nti abasiraamu be bakola eddiini. Okay? Nti there is mixing up. Okay? Singa oli omusajja eyatta abaana he was a Muslim. Okay? Kyandigowenze above and beyond. Okay? Naye ffenna twamusalira omusango ng'omuntu. Yes. Okay? Ng'omuntu. Mwanyinazo oteeka kansirike. Nga tetunnaba kujajinga muntu nti oba musiraamu oba mukatoliki oba muki. Tulina kumujajinga ng'omuntu biri bijja luvannyuma. Okay? Akati bano abantu abaleeteddwa mu kkooti whatever happened only God knows. Okay? Tebasobola kujja nga balinga abalina ka uniform ka warehouse. Okay? Ngabava okulamaga. Yes. Kati it is obvious babalese mu aspect eyo. Simanyi kiki kye bayisawo kubigenda mu ebyo. Okay? Wetuddako emabega oku flashbacking nze musajja musiraamu who is a proud one. Okay?
sinza keera kumacha Kati lwaki wayita Tiger? This is just a TikTok gunt. Lwaki toteekako erinnya lye ery'ekisiraamu? Nanti ngezaako aliteekako nga lwaki aliteekako bamunoonye oyagala batukuzuula nti oli musiraamu era yakulamusiza masembo wakataliko gundi sino nti buno buntu just for the sake of communication and what have you. Okay, kati nze Eddie nze nganza omuntu where I am today ekifaananyi kyange kiri mu original ndi musiraamu. Okay, nti sijagaana genda kufuna mulimo kuba ndi musiraamu. Tukoze buli mulimo bye wasoma bye bikweyimirira. Okay, muganda wange nze kyo kirinamu experience ndeka ani kati kikugwe ng'omuntu kati Eddie bw'ogamba nti gwe tosobola nti n'abaana bo wabatuuma amannya in the first place. Naba Jadenini naba Virima. That's your wish. Kati wano mu America nti ojja kusanga omusajja omusiraamu. A name is just a name. Okay? Wine wabanga John tekimujjawo kuba nti musiraamu. Okay? A name is just a name. Muganda wange ngamba ekyo kikole ng'obunafu bwe nga Eddie. Kozesa obunafu bwo obutaginge in quotes ogamenze nganze Eddie olw'obunafu bw'omutima gwange nasalawo obutatuuma abaana mannya ga kisiraamu. Mbona okisirikira it costs you nothing. Naye bw'okireeta mu aspect eyo bubeera bunafu bwo gwe ng'omuntu. Okay? Gwe kyeteeko nga gwe ng'omuntu. Eddie bw'obanga okedde ku makya nga tosaala kiba kugwe ng'omuntu ng'oli munafu. Okay? Tewali ddiini erina mirembe oba etayagala ebikolwa ebyo ng'eddiini y'obusiraamu. Obanga wasoma obusiraamu ekyo olina okuba ng'okimanyi. Nze nkimanyi nti n'eddiini ya mirembe. Yes. Akati naawe ng'omuntu alina eddoboozi. Nawe ng'omuntu alina eddoboozi. Bw'okola statement n'ogamba nze sizaana bakazi basiraamu. You have a weak soul. Ati nze nkubuulidde ekyali wange. Nanti engeri gy'okiphurezingamu. Eddie, it's you. Nga gwe omuntu. Kati bw'okireeta nga gwe omuntu alina eddoboozi nawe ogatta ettafaali ku bantu bali abasiiga obusiraamu kye batali. Nedda amazima gwogerwa nze nanoonya emirimu ne gimbula namala kyusa linnya. Eddie oyogedde ne kusala enkoko and what have you. Okay? Yes. Eddie omanye ebiseera biri mu Amerika wano. Omanye emmundu etambula mu Amerika wano. Yes, emundu nyingi. Ettemu lingi mu Bulaaya. Akati bakombere nti abazungu batemula oba. Eddie eddiini ng'eddiini. Muganda wange Tiger. Singa mu Amerika waliyo ebyokusala ebisolo n'enkoko bikinga bibiri e Uganda. Kati bakozesa mashini. Senga abantu babasalanga mbuzi. Kutema eriri mu Amerika. Eddie, my brother, I personally tugenda ku farm ne tugula embuzi n'enkoko ne tuzisala. Nenga ngamba nenga sigundi ya Amerika. Nanti ako kantu kali weak nnyo Eddie to bring it as a reason nti abasiramu be basala ebisolo. Just something very very weak. Kati kambuza Tiger. Olowooza abasajja bana n'omukazi bana be bagambye abatemu. Engoye zino baziggyewa. Babakwata bava muzikiti. Babakwata ku mukolo gwa kisiraamu. Ezifaanagana. Time gye babasibye. Ne uniform bazi batungidde. Abantu ba Luganda. Bali mu ba Luganda abasinga. Kati bagenze nguni abayita tubashopping ezino ze babatwala bambale bonna omulundi gumu. Bwe babaleeta omukatuliki oba faaza oba ani nga omusajja yatemula abaana ye lwaki tebamwambaza ebyabakatuliki. Okay? Lwaki tebamwambaza zisapule zonna ne bamwambaza emidalizo gy'abafaaza. Nendako Tiger atunyonyola bajaja atunyonyola. Nendako Tiger amaleyo point eyo. Ekyo kati kiveemu naye waliwo ekintu ky'omuntu n'obuntu tumikisinga ebyo. Okay? Or maybe obadde ogambye nti no bakoze bate okwambala ngamba nti eriwo ekintu ky'olaba nga you don't wanna be political naye n'ogamba nti abantu bano okweta mu kooti bonna bambadde balinga abagenda for umra. Okay? Nti kiina kyekisiiga eddiini ng'eddiini nti n'oli atagimanyi n'atagimanyi. Okay, ajja kulowooza nti bano abantu be baki be batemu. Ne banaabanga si batemu. Okay?
bajja keera ku kumakyanga bagamba abasiraamu wala ebintu bye bakola kwabo abo they have jeans they have shirts okay lwaki tebabaleese in a casual way kuba abantu ne kati babaleetedde mu ddiini so singa abantu kati tayiga tukwataganye abantu bano wamma enkwata gye babakwatamu babakwatira mu bina ebigoye ebyamakanzu ne kanzu otusobola kuba nga liruzira ng'anyirira waati okay ng'ayambaze enyambala babambaza bwambaza si ndowooza yange okiyinza okubeera endowooza yange ng'omuntu ekyo nsobola okukirowoozaako wentyo naye nze kyembadde nzitandinga nakyo edi bw'obeera omusajja oyimiriranga ku magulu n'ogamba nze ndi musiraamu okay tindi musiraamu naye bye sitakola ndi munafu ng'omuntu okay naye sigamba nti olage nti obusiraamu bakola ebintu ebikutiisa okukola ng'okutuma abaana amanya edi ffenna tulina abaana bali mu America balina amanya amasiraamu and we are proud of it and we are very happy okitegedde sijja kukeerakera ku makya ngambe nti nsijja kutuma baana bange manya ga Kiganda because ndi Muganda okay no Muganda wange tayiga I take my weakness as a person olumu nalinnya ennyonyi olumu nalinnya ennyonyi twagirinyira Amsterdam awo egenda Uganda mwalimu omusajja omusiraamu Munnayuganda ng'akozesa ekirevu kye bulungi nnyo ayambadde ekkanzu ye ne jubba bagita jubba aga Katonda mu ggulu yatula yekka ku mutto nga buli muntu yenna abantu bajja abali balina otula mu bifo ebyo ne bagaana Kwensi yonna abasiraamu abantu naye ng'ate ennyonyi ebifo byeri ku toilet bye byali ndowooza biringa 3 Uganda baaleka omusajja olw'ekkanzu eyo n'ekirevu n'atula ne yeegazaanya edi ge bagamba nti omulyamamba ab'omu n'avumaganya ki ekika kyonna okay nze kyembadde ngezaako okugololamu nti edi bw'oba tosaala gamba nze Edi Mizaya ndi munafu eddiini gye ngoberera eŋŋamba okusaala neze ŋŋaza omuntu ndi munafu you take it like that naye nga siri kukipiininga oba osazeewo okutuma abaana bo amanya obanga John obanga ng'ani oba okikoze ng'omuntu osobola okugamba nti my personal what anti kyolina okumanya kiri ekintu kimu muganda wange tayiga nze natankuula Google eyo nenoonya the meaning of a name nenkizuula nga teriiyo linnya lya kisiraamu teriiyo linnya lya kikatuliki teriiyo linnya lya kikristaayo oba lya kisamize wabula nga definition y'ekigambo linnya eri nti to identify someone oba something from something kyekyo kyokka edi nze kyenjagala nga kitegeeza omukatuliki asobola okutuuma Muhammad yes akisobola omusiraamu osobola okutuuma John no adi ekyo that's very okay nakitegeera ne ngamba ekyo nenkita edi gwe ekyo kyogedde kyava Uganda ng'okola civil that's what you said era nazijja nga nnoonyereza nga ntuusa okuzaala naye nga kati ekyo tokiteeka mu bwongo bwo okay mpozi okugamba nti nze ndi musiraamu nga Edi naye ndi munafu oli omuntu yatumira omuntu lwa nsonga yakola ki yakwerabira okay Edi twerabira oyinza okuba nga weerabira ekyakutonza oba oli muntu ate n'ekirala tayiga okumanya kati gwe tayiga olabika omanyi nnyo eddiini lwaki mutusomesa mu Luwarabu nanti Edi Oluwarabu kati kintu ekyo kinnuma ekyo kyogereko luli lulimi lw'abantu bwemba mwagala abaana bamanye eddiini sookoleko tayiga lwaki tembasomesa mu Luganda baana baddugavu Baganda mubasiba mu nnimi yeah it is kakati naawe kyogambye nti baddugavu mu lulimi lwe batamanyi nyabo kankuddemu nga wogambye nti baddugavu Baganda kati naawe oba olina kiri kyoleeta nti bwe mba nga mbadde ndi munyankole oba onsosodde
n'abanyankole mubasomesa eddiini mu Lunyankole Yes. n'abakiga Okay. mu Lukiga. Tayiga. Okay nyabo kankuddemu kati winki. Tayiga. Olaba Kurani yange eno. Eri mu Luzungu. Naye nze ekintu kyenda kyawa mu bulamu bwange lwe Luwarabu. Okay Eddie wakyawango omuntu gwe. Okay? Anti nakitegeera nti Oluwarabu lulinga Luganda lulinga Luzungu lulinga Luswidi. Naye kati neebuuza Uganda balukubira n'abaana. Omuntu anakubbira mu ddiini y'Ekisiraamu oluba okujjawo ng'atandika ayogera Oluwarabu luyingi nnyo n'ogamba ono bannaye. Eddie, that's very wrong. Okay? Eddie, Arabic is a language no olaba Oluswidi. Ogende Switzerland, they speak German and French and what have you. Okay? Okufitingamu abaana babasomesa mu lulimi ki? Mu German, for example, if at all you live like in Zurich, you be speaking German. Okay? Akati bujja wano era bajja kusomesa mu luki mu lulimi Oluzungu. Kati fe abalina emirandiro emirala, we are the problems. Fe abalina ebizibu otwagala okubalansinga ennimi. Okay? Eddie, si buli muntu ayogera Oluwarabu nti Musiraamu. Being a language. Anti kaakati labayo Tayiga. Ekyo okukimatiza abantu ku 10 ogenda kimatiza babiri ate abamanyi. Naye abewaffe betwaleka ekalangaalo. Mitiyana. Bonna bamanyi ayogera Oluwarabu oyo sheikh. Anti it is primitive. Edo ojja kusanga okunoonya Uganda abasheikh nga batono nnyo. And the fact that nti olajja kera kumakya agambe how are you in Arabic mujja muyita sheikh. Era wanaakola ekintu mumujajinge nga sheikh. Gakankubulirayo kana akantu Mezaya okimanyi nti Korani gy'okutte mu Europe aba-Europe bagitranslatinga mu nnimi zaabwe. Abaana abasiraamu we bali mu Europe naye abaswidi bagisoma abasiraamu b'Eswidi bagisoma mu Luswidi. Abasiraamu b'Germany bagisoma mu Germany. Mmwe gwe Tayiga nzera kankubulira kino ekintu njagala ompulirize. Mmwe abaddugavu temweyagala you don't like yourselves as black people. Lwaki mukwata olulimi lw'Abawalabu ne mulusomesaamu mu ddiini yammwe mukwata ekitabo kyammwe nga bwe bakwata Bayibuli ne bagizza mu Luganda ne bagiteeka mu Lukyoli mu Lulango mu Luteeso mu Lukiga mukwata ekitabo ekyo mukizze oba olyawo n'ensajja bawolereza nti temwandibaamu olutujjutujju naye mukwata olulimi olutali lw'abaddugavu ne mulusiba ku baddugavu nga ne baagalira ddala baddugavu Muwalabu ki yali ayagadde omuddugavu. Kulaga how special the language is. Okay? Chikulaga how special the language is. It is the primitivity of black people. It is your primitivity and ignorance. It is your primitivity and ignorance of black people to refuse to accept to uplift the black man and the black woman. For our children to think that learning through a foreign language, religion learning through a foreign language, mutanisa no kwata wana wafembasomese mu China. Aya, self-made. Tebo mbalamusiza mwe bali kutesa mutesa bulungi kumwana gwo gonsanisiza nnyo. Naye nze ng'omuntu siri musajja Musiraamu nennyina bakono bange Basiraamu bangi ate mbadde mu myaka mingi gisukane mu abiri nga ndi basajja bana Basiraamu bamba bantu bana abenzikiriza eno. Mazima gali nti Abasiraamu si bantu babi bonna balinga wala bajini zonera bweziti muno walungi n'abantu abakinda abantu ababi. Abasiraamu balina ebirungi bingi ne balina mukko ne weakness ezimu byalagira nti obe bibi byabwe. Ekisookera ddala balina kibata solidarity balina obumu nti obeera Musiraamu ne mweseera muli Basiraamu akulanga muganda we. Era ne mu business beyamba nnyo mu buli kimu beyamba nnyo. Pakati kino kibagamba nti bawutujju baki ekifaananyi ekyo bakipeetya kubanga baga nti Omusiraamu yakoze omusango beeguta okuba nti bakwatagana nnyo kyangu nnyo omuntu oga nti nakituufu kubanga Basiraamu naye nga si kituufu nti batujju si kituufu nti bazza misango bakoza kiri batuufu. Kamaliza mukama wange laba self-made tugambe ekifaananyi kyebasize mu public eri abantu bano eddiini yange nange ndi Musiraamu kibi kituufu kakati Abasiraamu bano babasaka ekifaananyi ekibi kubanga bw'ogamba nti bakoze we bati kyangu nnyo omuntu okukikkiriza kubanga bo balina obumu kyangu nnyo okukkiriza omuntu kyova ne pulezidenti waffe bwe yali agenda muggolirawo yagamba yekasimu lwaki kubanga amanyi nti obumu obuba weebuli ajja kuwangula naye nga sabisoni yange eri nti Abasiraamu si Busiraamu nti mubi balinga era amawanga gana amaki
amadini gana amala nolo kuba nti balina obumu buli baba bayinyako ekifaananyi kiri ekiri okubakyayisa abantu okujjako kyemanye ekizibu kyabwe Serefa kankubuuze guli musango obunene ogunaabawe Uganda era gunaabagwa abasiraamu lwaki tabawaayo kujja enkoko kiri politiko ekyo kiri politiko sidini ya busiraamu buli musango obunene basiraamu be banaaguza lwaki tabawaayo ku musango gy'okubba ebijanjalo n'enkoko wabula kyemmanye ekizibu kyabwe bw'obanga tosiramuse alaba nti toli muntu alina engeri gy'akolabamu n'ekirala tebaagala kuwasa oba nga toli musiraamu bagendamu balina engeri gye bapeeringa bakufosinga nti bakuzza ewaabwe balina weakness eyo kyali musaidi eno endala neyanze abanaku naye abasiraamu abagagga ennaku zino banjawulomuko gamba nti basosoze esebo kyekyo basosoze Medi ekyo kiri kuba n'abasiraamu abanaku mwe temunnalaba abasiraamu bagagga ngeri gye beeyisamu ennaku zino oyinza n'okwebuuza noga bano basiraamu katusabe basiraamu abagagga banjawulo katusabe wejje mu myuto otuluuzeeko bintu olowooza n'atubuuzaako Angi oli Kadaama nedda. okay badde manyi munnange oli mwannyinaze bannyinaffe bakubusi Nedda. oyagala tugamba kikatusabe Sikyembadde ngamba kimu nti abasiraamu ebiseera ebisinga kale sigaanye abasiraamu bonna si babi naye mu nsi yonna abasiraamu waliwo erinnya baayonoona erinnya lyabwe kankubuulire baayonoona eddiini kuba olina ensi gy'otuukamu nga tebaagalira ddala kulabira ddala kigambo musiraamu nze nkugambye kati ye tayiga tantegedde okutuma omwana w'erinnya eriri director ery'obusiraamu olina emikisa gy'omutemako bannange n'omulimu osobola okugusaba ne bagaana okugukuwa olwekyo ne bagaanira ddala okugukuwa ne bagamba oba omusamu ne bagaana okugukuwa ne bakusosolera ddala abantu bakyawa abantu eddiini eyo Edi Mezaya kankuwa example ngenda kikuwa kino omuntu gwe basosola ku Bulaaya nga musiraamu muddugavu naye Edi Mezaya nze nkubulira abazungu bano banjawulo omukko okimanyi nti abazungu bakola n'abasiriya n'abawarabu bonna n'abaafghanistan mu bifo ebyenjawulo ne babawa n'emirimu naye jangu nga gwe Mezaya nga gwe Ibrahimu Mezaya ng'oli muddugavu obusosoze obuli tebasosola ddiini kati kino kankibuulire basosola langi abasajja Mezaya nkubulira amazima bano abasajja balimbira abo abacherupent tebakolagana n'abayisiraamu mu bifo toli mu Europe mu Sweden simwoli nga tebannakuwa mulimu gwe Mezaya baguwa omusiria baguwa mu Afghanistan ng'ate asiiba ababalula buli lunaku asiiba katino kankubulire omusiraamu babasosola langi omusiraamu bagenda omuwa omulimu nga bamuwadde omulimu naye nga balina kye bagenda omukozesa ddiini naawe leka twogera ku basiraamu abali eno oba oli gwe bannange kati gwolowooza nze bannange nze akugamba ndi Hilo Hawaii yeweeyo US America erina ebizibu byayo mukimanye ebizibu kugamba mu Europe abantu ba mu Europe bagunjufu tebeeyisa nga mu America teriyo omugunjufu n'omu kituufu kyoyogera mu America teri bagunjufu eyo tugenda ne tubatunulira abantu abali mu Europe be bagunjufu olaba ne Majolini wino agambye sister we yatuuma abaana be amannya agali nyuto to avoid discrimination ekyo kituufu basajja gwe balaba edduka ekyo kituufu nze nanoonya emirimu ne gimbula nasaba visa ne baginnyima bagikummira ddala olaba Edi oyogera amazima omanyi lwaki kyendabyeko bakyala wano mu Europe obusiraamu bugenda okweyimirira nga ne kada gy'oliko nnene nga bo tebalina agenda kukola mulimu ogwo oyogera amazima era omuntu bw'oba osomye ng'olina status ye eriko waggulu bajja kweyisaako naye buli bw'oba ng'obakolamu era bafunayo obukutukulu bwe bakubuuza kati bw'osumulula enviiri zo oba ki kino oli muddugavu nga tebabibuuza abawalabu babakolamu nze lekangule saala abawalabu bawana babaweera ddala emirimu naye basosola baddugavu abasiraamu atuufu kyoyogera omuddugavu nze ndi wano Sweden
nange wendi bayisiza ono gundi eno pata eno gyetugenda okulonda yayisa etteeka lirina mu palamenti kati tebannaba kuyisa naye nga tulina etteeka wano tebaagalira ddala kulaba muntu ayambadde ngoye ezo abaaya kituufu ate nange simwagalira ddala walabayo Mezaya ensi yaabwe leka nkubuulire oze mu nsi yaabwe tebambala bijjolobeere omanyire kankubuulire nze nabeerako eyo mu bawalabu olina okwambala byabaya kuba ge mateeka ye culture by the way ne bano abazungu nabo tubalekeremu ku culture yaabwe erudde bwozze weebise wenna sikulaba mu face lwaki tewagenda n'osaba obubuddamu eri mu Saudi Arabia obusiraamu bulungi naye nze ng'omuntu bwe natuuka wano natandika okwefumiitiriza n'endaba kye bayita omusiraamu ne ŋŋamba nti katonda wange bwe mba ŋŋenda practicinga busiraamu bw'abano abantu kanoonyeyo eddiini eyange bano abasiraamu be tulina wano abeeyita abasiraamu nga sibava mu Africa ate kirala nnyo okimanyi nti nakimanyi nti gwe Saara olina musiraamu omusanga n'omuntu oyera salaamu n'agaana ogiddamu njogera ku musiraamu mbadde njagala kudda kuno omukyala agambye nti nno kale Abamerika beeyisa anyway nange ndi mu Amerika naye kankubuulireko njagala nkukakase Omuyiraani abo bano abava eyo nga bazungu nga basiraamu tuli musanga nga yeeyambaza ebyo ebyokwebikka neyeemalayo ng'ali wano era oyinza obutamumanya mpozi ng'amaze kubuulira linnya lye naye wonosanga Nakiganda ng'ayagala n'okusaba tuli ku mulimu tukola ye n'ayagala yeetegule kadi n'asaale nnyabo wadde okugamba nti tuli mu Amerika tuli babungufu yajja wano mu Amerika nga yajja wano kuvudama nga Afghanistan nibiki nga musiraamu tabyambalayo nga skini njeru tabyambalayo ate namwe mutuweemu akatiibwa mu nsi yaffe golooza Amerika nyangu yakujjamu nze ekitiibwa tesaalikifuddeko naye no ono madamu ali wansi ono okuba ayogera nnyo mbu nno twadongoowala biki nnyabo tuli wano tuwulidde abasiibya bananti kati gwali e Europe wulira wayogera ate era mwabasama abajja e Kampala era mwabasama abajja e Kampala ne musasamaza ekyalo eriyo omuntu ava mu Europe n'asasamaza ekyalo wadolabeko omusama bwatuuka e Kampala abeera gwe bagambye nze ngende Uganda wali ondabyeko ku kamera musinza n'otuswaza mu basama mmwe mwabava mu Abawarabu mwe n'Amerika tuswaza nnyo omugunjufu oli naye nze kankugambe nti booli mu kuwaayiriza abasiraamu abava e Syria biki bwe batuuka wano babeera civilized era babeera bantu balungi nnyo toyinza nakimanya ntiiru wakubuulira erinnya lye nakubuulira ne gyava n'olyogamba nabadde ntegeeza kanti kunyonyere nakugambye nti omuzungu omulaba omuzungu asobola okuga atayagala basiraamu naye atayagala muddugavu musiraamu naye omuzungu ayagala omuwalabu omusiraamu era omuzungu bw'anaaba anaagaba omulimu bw'alaba bonna ababuze bazungu banne anoonya yali nanye kala ye wawula ekimaleeto kyawo omulimu aguwa omuwalabu ye kala yamutwala naye nga buli kyoyogera mbuno abo abakazi n'abasajja we bajja wano nga basiraamu they don't put on bintu ebyo byoyogerako babiteekako wano babiteekako naye still they hold more importance than we blacks. Exactly, wamanya bochogede aba basajja abazungu bano balaba abantu ababeera mu Europe mujulira balabe emirimu nga tebanaguwa gwe nga ate omusinga ne qualification nga ate be bazikulembera obusiraamu bubi nze tonyongera abazungu tonyongera tebalina magezi omuzungu kasitoba oli muddugavu gwe wemanye wootudde wonna baana bange ne baganda bange ne batuwo bange tewali muzungu akoga n'abakuwasizza bennyini wallahi mu linnya lya Katonda nga nkute ne Qur'an tebabaagala be babeetaagamu kubayamba mu bukadde bwabwe butagenda mu biyumba chechiba wawasizza era ddala emirimu nga tebanaguwa gwe omusiraamu omuzungu ekimuwasisa omu Uganda azaale omwana omuna Uganda amanyi nti nno ogenda kubeerawo mu budde buli bwe banamutwalira mu kiyumba nga talina amulabira gw'ojja kubeerawo babaagalako kubanga muli sexually active mubawoomera babaagalako kubanga mumanyi okufumba waka tebagenda kugula mmere ku pizza ku nsi kuno teri musajja ayagala kufumba era abazungu tuwoza bafumba just because they have nothing to do naye buli awasiza omukazi omuddugavu afiira mu kiyungu n'ogera n'okola ate n'okomawo n'olima n'okomawo n'olongoosa ne waka ate n'okomawo n'ofumba n'emmere nkulayirira
Kyolongoosa bakirina tebaliyo sente z'omuzungu muyigo zijja mu banka Sente z'omuzungu tosobola kugijjamu ng'oli mudduga bwana omuswideni kati tasobola tasobola zijjayo omuswidi tasobola kuleeta muntu n'akola nga w'oli kaddugala kubanga ebiseera ebisinga fuwana e Sweden abantu bonna abasinga bafumbiddwa abazungu era bye balina kubeera submissive togenda kusanga muntu ali awo ng'ovudde mu famire ennungi ozze bulungi lwabwo nga tozze najja lwambi n'ofumbirwa omuzungu n'akuyisa bw'ati wononedde abazungu mmwe abaga omuzungu mugambe egidyetse emmere gendo yezese wana nga yakulabirira ng'emirimu mulina gya cleaning ofuna mutwalo gumu n'ekitundu nkugambye newemba kirina guli guba mulimu Njagala kutegeezebwa. muyigokunyonyola enkwata y'abazungu omuzungu mugambirewo nze sifumba sikola kyengalo Omumerika gwoyogerako toyogera ku muswidi omuswidi waakiri ali akasasiro nkikuddiramu agenda ali ekasasiro agenda ali ekasasiro siginya muzungu omuzungu mugamba leero gwafumba ate ebintu ojja byoza n'abaana ojja batwala kusomera siriwo status wafumbirwa omusungu omwavu mwenkanya status omuzungu taba mwavu omuzungu gy'omutwalira gy'alemalirayo muyiga okulaga abazungu mugenda ne mbagamba leka nkulo buno obuwala obuva e Uganda bunazze nabyo butwononedde abazungu gamba omuzungu mama wange mugagga ne kitange mugagga nze nakula soza bintu sibimanyi mukyala bebo bye bafumbirwa abazungu goloza omuntu alina status afubutuka eno genda kuyingira mu kiyumba kya muzungu nti agenda kuyingira kusumbirwa abana bafumbirwa status omuzungu gy'omutwalira gy'alemalira ate omuzungu omulaba kiri ekisolo kitendeka ne kitegeera nze bwenzyawo omuzungu kati noleka nkunyonyole mama tokayana omuzungu nze muga tujja kulya mu restaurant okuva ku Friday paka Saturday ate tukikola muyigo okwata mbu omuzungu sente ze ziremera muzungu ziremerayo zitya kunze nga ndi mukazi we ziremerayo zitya si buli muzungu oyogera ku pali abazungu abamalayo zitya nga mulina marriage okwata mukwasi kadi ne pini n'ogenda wejjira oyogera ku muzungu mbalamusizaako mujebale pulidde naye nze manyi era ndaba omuzungu yaddeko okusinga omuwalabu bana abawalabu nno mbabuulira si bantu balungi lwakuba mubyogera era kyova olaba muvaano ne mugenda ne mufuna obutuuze mu nsi z'abazungu ez'Abamerika naye mu nsi z'abawalabu teriyo nsi egaba butuuze era teriyo muddugavu asobola zaala mu muwalabu taliyo era ne basisita baffe abagenda eyo ne bafuna embuto babatta oba ne babasindikiriza ne bakomawo abazungu kye batakola nze ndowooza bwe tubeera tujajinga wadde abazungu babi tebaagala baddugavu naye ate omuwalabu ye yasukka bannaaye gwe teebereza bannayuganda bameka abaali bafunye obutuuze mu nsi z'abawalabu omuwalabu ali kwayagala ku nsi omuwalabu akimanyi tewali muntu omuddugavu si muntu omuwalabu ye mubwongo obwo akimanyi omuddugavu nsolo wooliira emmere ku muntu afumbye emmere wooliira emmere ku muntu alabirira abaana bo abawalabu si bantu naawe ate bwe tuddako ku sayidi z'amadiini gano agajja abantu lwakuba tebaagenda nnyo ne basoma amadiini ago ne gundi yaazo naye eddiini nze nasoma Qur'ani mu ntegeere gye nagisomamu Qur'ani byesomesa abasiraamu abatuufu bye bapulakitiisinga Qur'ani kyesomesa omusiraamu omutuufu kyapulakitiisinga era omusiraamu tebaliyo anti gye bali kati kankulage nze nyina maama wange yasiraamuka n'afuuka omutabuliiki naye wa maama mu nju bw'oyingirayo n'otatoola salaamu nze ekyangobyayo naŋŋamba ojja yingira wano oleeta amajinni ojja kukola ki kati abasiraamu gye bali abapulakitiisinga Qur'ani kyesomesa nga woolaba bakamoga bano bakamoga toleeta naawe omusiraamu akyapromotinga poligame mu nsi yenna asaana musaalaba ne bamukubako emisumaali 15 ate nga be abasiraamu bano abasibe baleetera mu yunifoomu ya komera oyogerako abasiraamu be Uganda abasibe bano lwaki tebabaleetedde lwaki abasibe ababeerako obusiraamu tebabaleetera mu yunifoomu ya pulizoni lwaki baba babaleetera mu yunifoomu sokolideko n'ekyo kimanye ekanzu eyo abasiraamu gye bambala bo bakifuula nti kyambalo kya ddiini naye bwe tugenda mu nsi z'abawalabu ekyo kyambalo bwambalo just si kya ddiini kyambalo bwambalo naye kati eno ewaffe Uganda abaddugavu bakifuula nti kyambalo kya ddiini
oba okitegeera obuzibu bwe tuyina abaddugavu obwongo bwammwe butono nga nze siriimu omuddugavu omusomesa ekintu n'ayagala akitwala akikozesa ennyo akipracticinga ennyo okusinga nnyini kye yakireeta kati ekirala omusibe omusiraamu ne mukomera abeera ayambadde bw'ati omusibe omusiraamu waliwo uniformu za pulizoni era n'abasibe bano aba bulijjo kati nga woolaba Besigye waabeera mu kkomera ayina uniformu gy'ayambala eya kyenvu erimu ebikuubo naye waabajja mu kooti ayina okugira mu ki aba ayina okugira mu ngoye za bulijjo olw'ensonga wabeerawo possibility y'okukola ki y'okumuta era n'ebintu byo byonna ebisinga eby'omugaso aba akola ki buli lwajja mu kooti aba ayina okujja nabyo. Kati ekyo nkitegedde obwedda neebuuza nti abasibe bano ne mukomera babeera bwe bati kati kyembadde neebuuza babeera bwe bati obwo bukodde bwa gavumenti ebafuga. Omukyala okusinzira omukyala gy'abadde ayogera oba bajja basiraamu oba bajja basibye batya as long as kye baakola tekiriiyo ate beekwasa ffe waneeno tetuliwo asobola basalira musango kuba tetwaliyo naye nze kyenjagamba yatta Susan yali South Africa anti wuliriza nze ebyo siyinza bikomentingako naye nze kyenjagadde okujjayo olengera abaseeka nga woolaba bano simanyi baki ono ani ayogera ono abadde ayogera ennyo avuma Kabaka n'Obuganda n'obawulira abo ebyo beboogera kiti abo be basiraamu abatuufu lwakubanga bano abasiraamu abalala babikkabikako ne bajja ne oyinza otya okugamba nti kiti musiraamu mutuufu nga avoola obuwangwa nga ensanga obusange osobola okyokujjajja mwe wava leka nze ndi mukuga yegamba oyo seeka kiti naawe ensi yamumalamu naawe oyo seeka kiti leka nkulu abaleeta eddiini y'abayisiraamu leka mbabuulire musirike abasajja abawalabu bwe baali bajja tebajja ani ayina sawundi solo agitaddeko oyo jako maama sawundi solo mo jako abasajja abawalabu bwe baali bajja ku Semazinga Africa bajja n'ekitala mu mukono ekitala mukimanyi ekiso nga mu mukono omulala bayina eddiini bajja kugula baddu bajja tugulanga baddu abasajja abo abamu bayina ensi gye batukamu njerabidde balaawa abasajja abaddugavu be bajja ku Semazinga Africa mbu tebazaala mu baana baabwe omusaayi gwabwe tegwetabika muki mu baana baabwe era ensi eyo y'abasiraamu gguluggulu nti tolisangayo wadde bayina abaddu tolisangayo muddugavu waayo abo abasajja ku Semazinga Africa abawalabu baatufuga emyaka egisoba mu 2,000 nga batutundanga abaddu batutunde Omani ne batutunde ebuwalabu mu Saudi ne batutunde no mu Emirate ne batutunda buli wamu era abaddu be bakwatanga ne batandika bagamba eddiini yaabwe nga bwogaana okukiza bagamba ye Allah akuwerekere bwe bamala abazungu nabo ne batukwata mu luutu nabo ne batutunda obuddu okumala emyaka nga 5 obadde bituufu byoyogedde bituufu nti nno basiraamu batuufu nga bajja ekyabadde Africa tebajja kutubulira bajja kututwala nga baddu wuliriza kyotategedde nkugambye nti Seeka Kiti byasomesa ne banne eddiini y'obusiraamu byegamba osooka kuba muganda nga tonnaba musiraamu osooka kuba mukiga mu Nyankole nga tonnaba mu Katuliki abo wonna oli mutuufu naye nkugambye twala obudde bw'osome Qur'ani bano bye basomesa bakiti bye balagira ekikwatagana n'obusiraamu obutuufu gwe kiwali owuli kyekikugamba nti omusajja omuddugavu osobola okwegaana wuliriza obuuziza nti Seeka Kiti kye yali asomesezza okugeza obusiraamu bukkiriza okwagala omwana wa ssengaawo n'omwana wa muganda naye omanyi akabi akakiri mu biologicale kyeri mu kugamba omanyi akabi akakiri mu biologicale bw'obanga omusobola kutoola ako kakiri uliriza ako kakirimu naye tekijjaawo nti Qur'ani ekyogera mwanyina kimanyi kankula nga tonawayiriza busiraamu Sarafina uliriza eyo kalicha y'Abawalabu kati mwe mwakwata kalicha y'Abawalabu olwokuba Abawalabu beewasa ne mulowooza nti bwe busiraamu omanyi ekirese autism mulowooza nti ekiri mu kalicha y'Abawalabu y'eddiini y'obusiraamu Abawalabu Abawalabu kye beewasiza Abawalabu kalicha yaabwe mwawule kalicha y'Abawalabu n'eddiini
abawalabu kyebewasiza kuuma bugagga mu cultures zaabwe. Kati mwe mwalowooza nti abasiraamu balina kwewasa eyo culture y'abawalabu. Abasiraamu ne baleeta ab'Uganda obukaba n'obwenzi kubanga alabye omwana wa ssengawe mulungi n'agamba kaduka bw'abaddugavu kuba olowooza nti olw'okuba bali beewasa mu culture yaabwe nti kyekyeddini bwe bagamba nti genda wasa omwana wa nnyoko. Qur'ani yakkira abawalabu bagitwale yokka ffe tunoonyeyo eddiini uliriza olengera lwakuba tuli wano twogera naye obusiraamu bw'otunuulira engeri obusiraamu gye bwajja ku Muhammadi Mayimi Muhammadi gye yaleeta obusiraamu newa obubaka gye yabusanga obubaka gye bwamusanga 15 n'oleeta eddiini ogibuulira abantu njagala bategeeza kati essaawa eno abasiraamu bemubuulirira mujja kubuulira abasiraamu abatakyategeera naye kati ffe abasiraamu abategeera obulamu bw'omuntu ababusomye okuva ku mutwe paka ku kigere temugenda tufuna lwaki. Whenever I look back n'ongamba nti Muhammad yalina abakazi 9 naye mubo temulina yali musanyufu bonna baabeeranga mu kwezi banakwezina nkulayirira mu linnya lya Katonda tujja nnoonya eddiini eyaffe. nze wamma kyembadde ngezaako kugamba wano eno nti obusiraamu ennono yaabwe era kyovola abataata wa Muhammad teyali musiraamu bwazimbibwa ku nkola ya kalica nga woolaba kalica gye bazimba ne bagifuulebwebabuuza ekibatwala emakka okukola hijja muŋŋamba ki era kyova olaba bwe bagenda emakka babeera bwereere bajjamu engoye bonna ne beesiga egundi emakka kiki ekibatwalayo kubanga ogamba nti Katonda ali makka gyakulindidde akuwa omukisa gwo kati nemmanya nti ffe abaddugavu Katonda wammwe abawalabu teyatujjira kubanga batuuka emakka babayisa bubi bali bakola ekyobulambuzi kyabwe ne bakiyingiza mu ddiini abasajja abo bakola ekyobulambuzi kyabwe ne bakiyingiza mu ddiini kubanga buli wagendayo millions and millions of dollars ziyingira mu Wuliriza wali eri wetegereze nga bagenze maka waliwo emikolo egikolebwa bubanga nga bwe tugenda ku kiggwe ewaffe mu kyalo emikolo egikolebwa kiki kyosobola kukolera wuwo jagala ombuulire bakola ki waliwo emikolo egikolebwa okuba sitaani amayinja okuyonka enywanto sitaani ali maka wokka sitaani waliwo Uganda waliwo n'okuteekayo ekikolwa kimu ne bagamba amayinja tugakubire Uganda amazzi ga Zamzam tugajje Sudaani emaka tugende ku muzikiti owa Sudaisi ekisinga okunnuma abasajja abo tebagaba butuuze ne bw'oba musiraamu nnyo ng'oli mutugavu tebakuba mu butuuze bwabwe tebakwatibatu abanyonyi ba bubuddamu wadde basiraamu tebabawa bunyonyi bubuddamu ate ne wano obatusanga tebagaba butuuze bano baseeka kitya ne bw'omugamba genda e Saudi Arabia bakuwaka pasipoti ya Saudi Arabia tasobola kugifuna. Kati bino ebigambo nze bye mbagamba musome Qur'ani eyo n'hadisi naddala hadisi za Aisha Bannayuganda bagitegere bye Aisha gwe bawasanga wa myaka 9 yali amanyi nti that girl didn't even go to school. What are you talking about? Logic yammwe 9 years you get someone and do it olaba nga kirimu amakulu omuntu okuwasa omwana w'emyaka 9 naawe osobola okugoberera omuntu afaanana bw'ate yakikola kyotegeza ye baali bamutumye ne genitals ezisobola okutuuka mu mwaka 9 kati oli mukiyombera nene wane e Uganda abasiraamu bakikola nabo basanga nga wasizza omwana w'emyaka 9 alaawibwe sikusiba ekyokulabirako esizaako mbalamusizaako bannange kati ensonga nzirabyo zibadde nga 2 zivudde ku mirimu ne zigenda mu ddiini kansokere ku bakyala bali ab'emirimu nti abazungu basosoze ekigambo buzungu kigeneralizinga aba European bonna naye si buli wamu nti basosoze mu kkala oba balowooza ddiini kati nze nsimu empangalira wano ndowooza ekyeddiini kyekisemba nayo kyekintu kyebatalowoozaako nakulowoozaako so nga ate obukristaayo obwakkira naye ekyokugamba nti batunuulira eddiini ne ku foomu ndowooza ezimu tekiba nako nti osoma ddiini ki
bakubuza either you a Christian, a Muslim, a product, just to respect you, okuwa ekitiibwa mu ddiini olunaku lwandyagadde okukuza oba olunaku lweyagala okusinza. Nze ndowooza nti ekyeddiini bano abazungu tebakitunuuliranga nako, bo bali ku kintu kimu bafunirawa. Kuba recent emyaka ng'esatu emabega Bungereza yaweereza Commonwealth visa eri bannansi regardless ku Commonwealth temulimu muwakanyizaamu lwakisewo aba perspective abantu engeri gye bagatwala omuntu kati waliwo wano omukyala omulaba bya commentinga katalina network atereera ekyeddiini nange eddiini terina makulu kubanga eddiini mboozi leka nkubulira okumanya mboozi wuliriza leka gamba okumanya mboozi nabbi muhammadi bwe yali afa omwami amaleyo naawe abadde yagajjira muleka amaleyo Charles tubulira abangereza kike amanya abangereza nabo basirwala ennaku zino basiramu baba abangereza tebatunuulira ddiini tebakulya ebinusu era ogenda mu kyaki mulimu bannamawanga beereere ekyaki eziperforming mpozi in fact emizikiti giplakisinga 90% okusinga amakanisa ga wano oba amakereziya ekereziya ze ziddako zirimu mawanga matabule olwokuba nti mulimu amawanga agavanga mu Europe, Brazil ezo eziva mu Latin America. Naye ekirala eky'omwami ogamba nno nti ku lwande bagoberera sharia nina seeko omu yanyumiza yasomera Saudi naye nga yabasinga yalinga nga tebakkirizibwa oba omuddugavu tosobola kukulembera swala yonna ne woba olina diguli meka mu busiraamu tebakukkiriza bakulembera bamugano bakulemberanga ku university kyo mu mawanga gonna teri mawanga masusuze nga ba Asians oba okitegeera kati ffe tulowooza in fact eddiini ze tugoberera culture z'abannaffe otosobola kungamba nti obusiraamu obukkiriza omwana okwasasenga omwana wasengaawe kati kuffe abawooza nno nti muli basunni bamugoberera nkola ya nabbi e Uganda ani yali awasiza omwana w'emyaka 9 in reality omwana w'emyaka 9 abeera mukazi omuntu afumbirwa ye omuntu atuuse okuba nti mukazi kati omwana w'emyaka 9 tumutwalira mu katabule y'abakazi oba aba akyalina mwana abatana kufuuka muwala mu ddiini amadiini galimu kalica nyingi naye ffe ze twadaptinga ne bagamba nti erinnya Charles linnya lya ddiini oba erinnya Muhammad linnya lya ddiini erinnya lyaliwo Muhammad nga tannajja erinnya Paulo oba Petero lyaliwo nga Yesu tannajja bw'omwamba otya nti se Kristiani nini. Omukulembeze wa Burkina Faso yabagambye ajja bakuba emiggo. Traore yabagobye ate nga musajja ye Ibrahimu yabagambye tusooka kuba baddugavu tusooka kuba bafirika saagala kuwulira yaje jembambo simanya ndi mulokole simanya ndi musiraamu simanya ndi munafa abasiraamu bagamba nti obusiraamu bwe bulina okusooka okubaawo n'olyoka oba omuganda oba omunyankole oba weerimbye kati olwo nagendera ku kali kyolwokuba nabbi yawasa akaana ak'emyaka 9 abannaffe abahima n'abanyarwanda bwe yawasanga ndoza katusabe kwali kunayinza okunjulira bwe bagendanga okuwasa Sezaala nga yasooka okwebaka ku muka mwana kanaawe omuganda olw'okuba nti abanyankole be bali mu buyinza naffe nakusooka mutabani wawe bagenda okuwasa goyina okutesitinga muka mwana wo bifo kalica twawule kalica n'eddiini ndowooza tuteeke obwongo abasiraamu be Uganda mwannyinaze bakwata kalica y'abawalabu ne balowooza y'eddiini okusiiba kalica abeeri okubanga okusiiba kwaliwo before Christ ne Jesus okusiiba yakusangawo ng'abasajja basiiba okukomola kwaliwo okitegeera teri kipya kye twajja nakyo sirabawo kipya ate Kurani bw'oba omanyi Kurani ng'omanyi ne Bayibuli teri kiri mu Kurani kitali mu Bayibuli era mu Kurani yonna temuli Bayibuli gye musoma ncupule ng'aba Protestant kabaka gundi yani oyo James eyava mu Bukatuliki olw'okuba yali awasizza Anabolini ng'awazadde mu malaya no yali Henry tandisewo eddiini eyange
Yali emanya Henry. Kakati nne mutujiriza bannange ebyafaayo by'abazungu bw'obigenderako ennyo okutuka omuntu ate abannayuganda ababaddeko mu mawanga g'ebulaya kizibu babuulira eddiini. Madamu nze mbadde njagala maliriza nekyala ennyo bw'obuuza ani yaliwo nga Adamu ne Hawa babatonda atandika Yesu baali balangi ki Adamu ne Hawa. Mbadde njagala maliriza ne kano kubanga waliwo ensonga bbiri nze ze njagala okumaliriza nazo ku nsonga y'obusiraamu. Nti Nabbi Muhammad bwe yagenda mu Jano Kimeswala Allah yamuwe swala 50. Bwamuwe swala 50 Nabbi Muhammad atunyumiza. Mugategate oba toyagala wuliriza tojja mmanya. Allah bwamuwe swala 50 n'asanga Yesu oba Isa mu bbanga awo. N'amugamba munnaiddayo Allah akukole ki? Akutolereko ku swala ezo. Yaddayo emirundi ng'etaano mpaka eswala bwe zaafuuka eswala emmeka? Eswala 5. Kati ekisinga yakozesa ndogoyi bino byeggamba binootinge mukasaka nga bano ab'endagaano y'omukasaka bwe yali agenda mu ggulu okunona eswala yasinzira ku muzikiti guli awo Isirayiri baguyita Baitu Makudusi n'alinnya eŋŋamiya n'emutwala direct mu Jannah. Ebyo yinza bigamba mwana wa science w'ennaku zino n'akukkiriza. Anti kakati gwali wanenongo. Wama Mungereza. Osobola biga oli musajja musiramu naye omwana gw'ozaalidde Bungereza osobola okumugambe. Kyova nti Kurani tebagala gizza mu lulimi wantu lwe bategeera. Eyo sebo oli mu hadisi. Tekiri mu Kurani ezo oli mu hadisi zo. Mwanyina ze wulira ni bajja. Nze nina ekibuzo kinjagala okubuuza. Malayo nange eswala bazifuna batya. Eswala bazifuna batya oba ogambye esala bantu esala omuntu gwe bazicreating. Nanti nze nkubuulidde engeri Nabbi gye yazikimamu mu Jana oba mu ggulu. Kimatya yalinnyawaki yagenda n'ebiwawaatiro wuliriza yasinzira ku biwawaatiro adduka bwe batachalenjingangako ku bawalabu n'abazungu. Nze mbuuza omuzungu kuva ku machaku nembuuza omuwalabu mwe be bagamba nti lyobusa n'oli obusa gwe atabuuza nti obusa bwendya batachalenjingangako ku bantu nze ambulye akkirizamu Adamu nange mukkiririzaamu ambulye ensi Adamu yali ava ne Hawa. Wuliriza nti okuwasa abakyala babajja wange ate ensi Adamu yes bawasaani. Soka wulira kano nindako gwe bajja omusota bwe bagukolimira ne bakugamba onolyanga enfufu naye omusota bukyanga gulya abantu gulya bisolo. Siraba nk'omusota gulya nfufu. Wuliriza tiriwo ng'omusiraamu wabula mbadde ndiwo kusheyalinga ebyo byemmanyi bye nasoma naawe ogenda obimanyi. Anti si bye baasoma Museveni be yawandiika nti baamubba obululu n'agenda mu nsiko baamubba bululu ki wanyisewo mbadde nsaba tuwulirizemu akantu kano katini nnyo. Taata kyali kigendera oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe mwali mutidde nti ebbanga mwali muludde ne Suzan okutta Suzan kyali kigendera oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe mwali mutidde nti ebbanga mwali muludde ne Suzan yali amaze okubategera amaloboozi b'Obama y'omufaanana akukawayiro mu Quran Frank Libo. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom omuntu agende ne family ye. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twajja tusikaza alternative kubanga our security was being compromised. Okay. And according to the Quran, we can take her life. So the Quran allows taking someone's life? It does. Okay. Quran ikirizanya wena wajjukira wonna nti Quran bakkiriza kujja bulamu bw'omuntu. Kyekyo kye mbagambye, that is the statement I've just made to you. Obanga scripture babitegeera bo bajja kubitegeera. Togeza mwati kwanga mtu